Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala erya certificate ate ne diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 ne senior 6 kugenda mu maaso. Essimu noti 7 noti 6 22 32 23 ne noti 7 6 36 21 71 tosubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Mwasuze mutya abalabi ba BBS Telefina nze Penny Nantume ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu tuze tubatuuseeko ate ekipya okuva mu Buganda Royal Institute of Business and Technical Education, essomero erikubangulira omwana mu bintu eby'emikono nga tavaayo buviina bya mikono wabula nga n'obwongo babunaazizza nti omwana agenda okujja mu world eno ey'abaana bagenze just mu class ng'omwana bwanjawulo. Nina omwami Mulindwa Ivan n'omukulu Kanakulya Emma nsaba tubuze ku balabi ba Telefina nze mbaniriza. Tweyanziza nnyo tweyanze ogw'omukisa guno ogw'okutukyazaako ku Telefina eri abalabi ba Telefina mwenna tubaanirizaako nnyo ku TV kuno naffe kwe tuzze okuba nga tubabuulira biki ebikwata ku Buganda Royal Institute. Nze Mulindwa Ivan okuvira ddala ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute era nga nkola nga kitunzi w'ettendekero eryo byonna ebikwatagana n'ettendekero eryo bw'onsisinkana gwe oba ogenda kufuna ddala ekyo kyewandyetaaza okuva ku Buganda Royal Institute. Okay. Neyanza nnyo neyanzege mukyala Nantume erinnya Omulangira Kanakulya Henry nga Ssaabasajja maaso awo yannyongerako ekitiibwa ekirala nze Ssaabagabo w'omuluka gw'e Kawanda nga nze mwami amulabirirako omuluka gw'e Kawanda. Mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nga ku Buganda Royal Institute nkolanga head of department owa non-formal oba byewandiise ebyemikono head of department non-formal education nga ntera nnyo okusomesa mu section ya byamasannyalaze n'okubala naye nga awala wonna ngwawo. Tubaaniriza. Bwe kituuka ku bintu bya technical education ebibuuzo mbana bingi naye mbadde njogeramu n'omwami Ivan n'angamba bwe tutunuulira technical education Buganda ye yasooka okuleetawo ettendekero ery'okusomesa abantu ebyemikono ne tulijja Masaka tuli eyo then ne tujja wano eno. First things first, muba mutya nga muwezezza emyaka 25 institute zijja ne zibulawo. Kiki ekibakuumidde mu business n'okuba nga mukyabangula abaana okumala emyaka gina 25? Mu myaka 25 Buganda Royal ekitufudde ab'enjawulo oba ekitukuumidde mu buweereza buno tuweza emyaka 25 kwe kubanga ddala tutunuulira ebyo ebikwata ku mbeera z'abantu. Buli w'omanya omuntu kiki kye yeetaaga okubanga afuna omuntu oyo ddala obeera omukwatiddeko ddala mu mbeera ze ez'obuntu. Bw'osanga omuyala n'omuwa emmere eyidde kitegeeza oba omuyambye, naye ate bw'osanga omuyala n'omuwa emmere embisi mu kiseera ekyo oyinza okuba nga tomuyambye olw'ensonga nti obudde bwagenda okutwala okuyitamu okufumba emmere eyo okugirya kyekibeera ekikulu. Naye Buganda Royal Institute tukwatidde ddala ku bulamu bw'abantu nga tuteekawo ekyo kiki omuntu kyasaana okuba ng'akola ki ng'afuna. Bw'oba oyagala kubeera ng'obangulwa mu kuzimba tukuyigiriza kuzimba wabula tetugenda kutandika kugamba nti ate n'omanya bulooka nebeera bweti n'ate nebeera bweti. Tukuyigiririza ddala ekyo kye weetaaga okuba ng'okola ki ng'ofuna mu mbeera eyo. Kitukuumidde mu buweereza paka bwe tuwezeza emyaka 25 era ng'abantu batwesiga. Emyaka 25 nga muli mu nsiko ey'okubangula abayizi ab'enjawulo kuba mubaamu okusoomoozebwa mubaamu ebintu ng'oli atunulawo n'agamba mbadde mu bufumbo emyaka 25 naye bino byempiseemu. Institute ezisinga we zijja waliwo z'owulira olinaagira olw'okuba asobodde maybe alinayo ka skill nga w'owulidde abaana abasinga bwe bamala siniyafu abaana nga baba batwala mu masaaluuni naye ng'obalaba babonaabona kusoomoozebwa ky'okubaddewo mu myaka gina 25. Of course okusoomoozebwa tekubulawo. Myaka 25 luba lugendo luwanvu era n'entandikwa tebanzibu.
naye olw'okuba Buganda Royal Institute erina obukulembeze obulungi nga waggulu ye Ssaabasajja Kabaka era eno wansi ffe tubeera baweereza be tuba tuweereza buweereza bwa Kabaka okuyita mu structures ennungi nga tuyita mu Ministry y'ebyenjigiriza nga tuyita Board of Governing Council tubadde n'abamagezi abaweerako okulaba nga ettendekero lino libeerawo. Omwana bw'ajja ku Buganda Royal Institute ekibadde ekyenjawulo mu myaka 25 lwaki abaana baffe basobodde okuba successful era naffe tusobodde okuba nga tukula kwe kubanga omwana wajja tetutunuulira kyokka ekyo for instance omwana azze kuyiga kusiba nviiri naye tetutunuulira kyokka ekyo wabula tubongerako n'ekyensi gye yandiise soft skills fine enviiri omanyi ozisiba gwe kafulu naye bakasitoma wandibadde obakwata otya obuyonjo oli otya kubanga omuntu yandibadde yeetaaga wadde bya mikono naye nga ayagala omuntu amukwata obulungi omuntu amanyi okwogera ne ba clients oba bakasitoma obulungi omuntu nga kugamba n'obuyonjo kyekyo so tugenza okulaba nga abaana betutendese oba abayise mu mikono gyaffe bagenza okutuuka eyo ate ne baba nga banjawulo nnyo era ng'oli amubuuza watendekebwawa kuba abasinga bakoze nga bakitunzi ffe munnaye product yaffe efuluma ekolanga kitunzi ate nno kyenjagala n'ekirala okutegeezaako ti Buganda Royal Institute yemu ku institute naye yeegomba byekola ewe efumba emmere naye egiryako era ojja kwesanga nga ebitundu 6 ku 100 mu myaka gino 25 abakozi abakolera ku Buganda Royal bayita mu Buganda Royal Institute olw'ensonga nti kyetusomesa oba kyetufulumya tukyekakasa naffe ffennyini tukola ki tukikozesa mwami Mulindwa yayita mu Buganda Royal Institute nze Omulangira Kanaakulya nange nayitako mu Buganda Royal Institute bangi nnyo emyaka gibadde 25 nga tusomesa abaana amasomo ag'enjawulo oli bw'atunuulira emyaka 25 tutunuulira nti kati kipya ki kyemugenda okugattako ku baana bano bano abazze abapya gino mubaddewo mubisomesezza abaana mubafulumizza n'amatendekero amalala gafulumizza biki bye tugenda okugattako ku myaka 25 gino bingi bye tusuubira naye Buganda Royal yemu ku institute ezitambula n'omulembe mu kiseera kino tulina enkola eya digital era sawa yonna tugenda kutandika ne online learning twagigezaako mu covid era netambulira ddala era abaana baffe tebaatuula mu covid baalinga waka nga basoma tulinayo ne courses kati zetutembeete empya waliwo digital graphics abaana bakola cartoons tubasomesa okukola cartoons na animations ezo zezimu ku course empya zetulina ezitambula n'omulembe tulinamu computer engineering eyo nayo tusabuukuludde kipya era bw'ojja oyiga omanyi oyongera okutegeera computer engineering kyeki tokoma computer science wabula otegeera computer engineering kyeki computer engineering mulimu okuautomatinga ettala n'oyogera nalyo bwogezi nti weteekeko oba nosindika message ti weteekeko so ebyo byebimu ku bipya tutambula nabyo era mu myaka 25 tusuubira okutambula ne gavumenti ya wakati ne gavumenti ya Buganda kubanga olw'ensonga buvannyuma lwa myaka 5 wabeerawo ze bayita curriculum reviews tuddamu ne tutunuulira akatale keetaaga ki tekinologi akuza atya kwegamba tubeera twewawula era mu myaka egyo 25 tusuubira Buganda Royal kubanga ekuze nga tutandiseeko ne branches kuba demand egenda kweyongera ate egenze yeeyongera nga naawe tuli emmengo tewakyakola ki tewakyatumala so tusuubira okuyita mu Bwakabaka bwa Buganda okutandikayo branches endala tusobole okutambuza okubangulwa eri abantu kubanga kino kitukakatako kubanga Ssekabaka Edward Muteesa asooka yawandiika ebbaluwa yayita Abangereza okutandika okubangulwa kuno so newankubadde ng'okubangulwa kwali kwatandika dda mu Buganda ebyemikono byali byadda naye bino ate ebiri fomo biri modern era nga byebimu ku bibala bye tulabye bya Ssekabaka Edward Muteesa asooka muba ne intakes 2 mu mwaka that is March to April kati tulinawo intake egenda okujja mu August oli ayinza okuba atudde ku telefone essaawa eno nga yakajja nga yagala kumanya ekisooka neetaaga ky'okwalifying okugenda ku Buganda Royal Institute Buganda Royal Institute bye weetaaga okuba ng'oyingira ku Buganda Royal Institute ng'okola course nga course teweetaaga nno bingi nnyo Buganda Royal Institute ekisookera ddala tutwala abantu ku mitendera egy'enjawulo tutwala abantu abo abaali basomyeko nga wali otuseeko mu kibiina n'osomako tutwala abo abaamala ekibiina ekyomusanvu
tutwala abamala ekibiina ekya senior eyokuna ne senior eyomukaaga. So bw'otunulira emitendera egyesatu kizibu nnyo beena, kizibu nnyo okubanga toyina mutendera mwokola ki? Mwogwa. Enjawulo ebeerawo mu Buganda Royal Institute ng'oyingira. Tunuulira level kw'ovudde na bibuuzo kika ki ebinaakubuuzibwa okusinziira ku level gy'ojoyiningiddeko Buganda Royal Institute. Bwe tutunuulira abamaze senior eyokuna bakola certificate era ne bakola ebibuuzo ebituyita ebya UBTEB. Ekyo nno kikulaga nti tuli registered n'ekitongole ekitwala amatendekero aga waggulu ekya National Council of Education batuwa license ne tubeera nga tuli registered n'ekitongole ekya UBTEB era kyekimu ku bitongole ebya gavumenti ebyexamininga abaana abali ku mutendera gwaffe. Bw'oba nga oqualifyinze tetwetaaga bubonero bungi nti omala kufuna ziddi zokka obuwangaaninga 20 out of 20. Era mu mbeera eno kati ssaawa zino abazadde bangi bali eyo beebuuza omwana wange yatula siniya ey'omukaaga naye n'afuna principal pass emu. Principal pass emu ffe ku Buganda Royal Institute tukugamba nti oqualifyinga ku ddaala erya diploma bw'obanga ddala oba ogirina. Ojja kusanga nga mu kosi ezi zonna kasita tutunuulira kuba tulina ze tugamba nti waliwo major subjects okusinziira mu kosi tugaze nti omwana abadde akola PEM omuli physics ne math. Tutunuulira math we ne physics. Bw'obanga emu ku zo erina principal passage emuyimirirawo tuba tugitwala okubanga kibakozesa PEM nojja ne principal passage. Kisinziira ngeri abaana ebintu by'ensi eno bizibuzibu nti fenna tubeera mu kiraasi naye ate tolisanga nga bonna abaana ogenda kusanga nga bonna bali mu kifo ekisooka oba mu bifo ebitaano ebisooka. Embalansinga y'empapula zino oluusi esobola okugaana. Oyinza okugenda n'okola ebibuuzo nga obulamu bwo bulina ekibubulako. Tulina embeera nnyingi nnyo n'ebintu bye tuyitamu. Nyinza okugenda n'enkola ebibuuzo nga akasente ka fiizi kabadde kaluddewo okukola ki? Okulabika. Mbadde mu period gye mbadde nga ndi mu senior 6 tunaatera okukola ebibuuzo mukama najja jjulula maama oba taata n'ensooka mbeeraawo obwongo bwange ne bulowooza ebintu bingi nnyo mu mbeera gye ngenda okuyitamu nga nkola ebibuuzo. So ekintu okuba nga tetubalansinze empapula si kibonerezo. Naye tugamba abantu abasinga nti olugendo lwe tutambula mu bulamu bwaffe obw'ensi lwe lumatali nga wawe tulaga. Tuyinza okuba nga ffenna tuli wano tugenda Masaka naye ng'okugenda e Masaka ng'osobola okukozesa ebigere, omulala asobola okukozesa pikipiki, omulala asobola okukozesa taxi, omulala akozesa eggaali. Naye ng'ekigendererwa kyaffe ffenna kutuuka wa? Masaka. Kutuuka Masaka. Y'ensonga lwaki institutions zino weeziri okubanga ziyambako abantu mu mbeera eyo nti gwalowooza nti tokoze bubonero obwo obusobola okukusobozesa okutuuka ku ddala lya degree direct. Naye ng'ate ekiruubirirwa kyo kyakubeera ekyo ky'oyagala. Osobola okutandika ekyo ky'owulirira ddala ky'oyagala ng'otandikira ku mutendera ogwa wansi. Omutendera ogwo ogwa wansi ne gukuzimba okuba ng'ate ogattako ekirala. Buganda Royal Institute tulina amasomo mangi nnyo ge tusomesa. Amasomo gano wammanga nga mwe muli ebya civil engineering, mwe muli ebya mechanical. Bwe njogera ku bya mechanical abantu abasinga mulowooza kugenda wansi wa mmotoka si kye kyokka. Mechanical kigazi nti buli kampuni yonna gy'owulira eyina production gy'ekola mwezi ennene zirina be tuyita ba machine operators be bamu ku abo abasoma koose eyo kuba mubeeramu ebya engineering ebikwasaganya n'ebyuma. Tuyina eby'amasannyalaze, tuyina eby'amazzi, tuyina eby'okufumba, tuyina ebya architecture, tuyina ebya air condition and refrigeration, tuyina ebya business management, tuyina ebya accounting, tuyina ebyokutunga, mulimu ebyobulambuzi, mulimu ebya computer, mulimu ebya art. Tuyina courses ezimu ku ezo ze tutandiseewo obutandise empya nga cooperative and microfinance, statistics tugenze okulaba nga waliwo obwetaavu. Essaawa ya kaakati SACCOs nyingi ezitandikiddwawo. Naye nga SACCOs zino abazitandikawo be bantu balemaani abetulowooza ku kyalo nti bo n'okuyitako mu ssomero tebayitangako mu ki? Tebayitangako mu ssomero. Naye ng'ate beetaaga okuba nga balina engeri gye babalansingamu ebitabo byabwe n'ebintu ebyo. Obwetaavu obwo tumaze okubulaba mu ggwanga manyi tutandika koosi nga waliwo obwetaavu bwayo. Era oyinza okutuukayo nga koosi ezimu tetuzikola ki? Tetuzirina. Naye tutandika koosi ezirina obwetaavu ezeetaaga kwaffe tukugamba tukusomesa kutandikawo mulimu. So si kunoonya mulimu. Ekyo kye kitufudde ab'enjawulo mu myaka 25. Buganda Royal Institute. Tuyina ebya nursery teaching.
courses ezimu ku mpya twatandiseewo tugenza okutunuulira ng'abantu bangi nnyo abalina stationaries abantu omulembe guno ogukyuse ng'abantu ba introducinze ku nnyongera ya security yaabwe kamera zifuuse ki kamera naye ng'ate abazimanyi mu bukugu obwa waggulu be batono ne tutandikawo koosi okubanga twongera okubangula abantu mu nkozesa ey'ebintu ebyo basobole okuba nga ate bayambako abantu abalala wabweru. Koosi zino tuzina ku ddala lya certificate n'erya diploma. Ate ng'ekyenjawulo kye tulina mu koosi zaffe nti gw'alina emirimu gy'okola osobola okufissa obudde obusoma nga osoma either mu programu ey'emisana ey'olweggulo oba ey'akawungeezi. Ekibuuzo ekitera okunconfusinga is intake zino eno owa P7 owa senior 4 n'owa form 6. Nina kusooka kujja kusoma certificate tugeze nakoma mu kya 7. Nina kusooka kujja kusoma certificate ndyoke ngende nsobole okupursuinga diploma or can I qualify kuva ku ddala lya P7 nyinza obba nali mugezi nga just sente zaabula ne qualifying okufuna diploma. Okay. Neyanza nnyo neyanzege. Pozi Buganda Royal Institute nti kyetwala kubanga tugambye registered by Ministry of Education era tugoberera systems eziba ziteereddwa wa Ministry y'ebyenjigiriza. Eddala erisooka baliyita erya non-formal. Non-formal y'omuntu nga either talina kye yasomako oba yasoma nnyo naye ye ng'ayagala funa skill. Okay. Wasomako oba tewasomako naye ng'oyagala funa skill. Owulira baking wandiyagadde okukola cakes naye tewabanguzibwako osobola okujja ku institute nga Buganda Royal ne tukubangula ate n'ofuna nno certificate eri formal nga ekitongole nga tuli wamu n'ekitongole kya Directorate of Industrial Training ekya gavumenti kyekikolako assessment oba nekikugezesa n'oba ng'osobola okufuna certificate eyo. Eddala erisooka eryokubiri lye tuyita junior certificates oba ze bayita kati polytechnic certificates. Zino bayingiza omwana owa primary 7. Mu maaso eyo TVET council n'ebbago lyetwalayo nti naye ataatuuka mu P7 senga tuba tudevelopinze skills nga asobola oluzungu asobola okubalabalako naye akwalifying okwegatta ku junior certificates ezo. Nti eno junior certificate owa P7 bw'ogiyingira osoma emyaka 3 wabula after 3 years balina kye bagiyita equivalent oba wenkanankana n'owa senior 4 n'owa form 4 legally era wonna wotwala ekipapula ekyo obanga wa senior 4 naye ate jjukira gw'olina skills then bw'omala waliwo national certificate era mu nsengeka ya government national certificate owa senior 4 agiyingira n'owa junior certificate yakola ki agiyingira. Bw'oba ku ddala eryo n'odda ku diploma owa diploma wa national certificate oba owa senior ki owa senior 6. Then ku Buganda Royal tulinayo ne higher diplomas. Higher diplomas zino courses ziba za myaka 2 era bw'ogimala bw'ogenda ku bachelors eya engineering osomayo emyaka 3. Zino national diplomas mukola ebibuuzo bya UBTEB ani akwalifyinga yo yekka alina diploma nga tukyali mu course eya civil engineering nga tuli mu course eya electrical nga tuli ne mu course eya mechanical. So tubako wola mwenna balina diploma zammwe totya kuba ebisale byaffe bya wansi jangu osaleko emyaka 2 ng'ogenda kweyunga ku degree osobola okukola higher diploma ate n'emirimu mingi nnyo egiri awo nga gyagala omuntu nga asusseeko okwo ku diploma. So ino higher diploma weli ku Buganda Royal Institute. Eddakiika zo zitutwala kanti ndiggwa naye nsaba twogere ku bikujjuko bino nga Buganda Royal eweza myaka 25. Ani akwalifying okujja ku bikujjuko bino nzija ntya nina okubanga nasoma nammwe okubanga nzija tujagulize wamu emyaka 25. Ebikujjuko bino nga bigenda mu maaso buli muntu yenna ekisookera ddala Buganda Royal Institute efulumizza kati abaana bali 40,000 mukyanga ebeerawo. Ntutunuulira era twafunye dde okweraliikirira nti bwe tugamba nti abaana 40,000 bonna bagenda kuggwera ku ttendeke lya Buganda Royal Institute tuyinza okubulwako omuntu wayisa ekigere mu kiseera kino naye nga abantu abakkirizibwa oba okujja ku bikujjuko bino ffenna twandikkiriziddwa nga oba Uganda yonna n'abo abaagaliza Buganda Royal okuba okugenda mu maaso. Naye twagabye amabaluwa oba tukyagabira ddala amabaluwa agayita abantu eyo bwe batennatuuka ejja kutuukako ekuyita ku mukolo wabula era osobola okututegeeza nti nange nandyagadde okubeera ku ki okubeera ku mukolo ne tumanya nti ddala tukuteeka ku lisiti ey'abo abagenda okubeera ku mukolo.
nga tuvuddeyo eyo Buganda Royal Institute ekyewuunyisa bw'owulira koosi zaffe oba bw'olaba ebizimbe byaffe ebiseera ebisinga amazima gali nti abantu amu bw'omuntu bw'omulaba mu ndabika oyinza omutiisa amaaso n'ebiseera ebimu omuntu oyo abeera wansi w'ekyo ky'oba osuubira. Ebisale bya Buganda Royal Institute byebyo ebisale omuntu yenna ali eyo by'asobola okuba nga asasula. Buganda Royal Institute certificate zaffe zisasula emitwalo 3, diploma zaffe n'esasula emitwalo 45. Ng'ate n'Obwakabaka bwa Buganda weebuli okuyamba ku ggwe wenna ali eyo ng'osobeddwa. Genda mu ofiisi y'ebyenjigiriza baako bye weebuuza, Obwakabaka bwa Buganda bujja kukuyamba mu mbeera y'okuba nga otujoyininga. Buganda Royal Institute otufuna otya? Tusangibwa Mengo Kakeeka awali eggombolola enkadde wokka we tuyina essomero. Osobola okutunoonyezaako ku nnamba zaffe ez'essimu ezo z'olengera wammanga oba ku screen yo. Ennamba esooka nga bw'ogirabaawo esembyayo 23 abakulu bajja kuba bakwata. Ennamba eyo esembyayo 71 era bw'onoogikuba nze mwennyini nze nja okuba nga nkwata era ojja kwogera nange tusobole okuba nga twongera okwewabula tumanye bingi. Buganda Royal Institute of Business and Technical Education gwe ayina omwana owa P7 owa senior 4 owa senior 6 nkusaba busabi jangu ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education omwana abangulwe nga ayina amagezi agwa mu class ate nga ayina ne skill nga tagenda noonya mulimu wabula agenda kulabika nga agweterawo. Tubagala nnyo awangale Iben.